This is Inside Out. Alright, kale nkwaniriza ku the SML News Yugi oliyo channel yosinza okutugoberera bali ku mikutu webalo lwa data wo esimu yo ebiseera abatugoberera obudde obw'ekiro n'obudde obw'emisana munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nga bulijjo era tuba n'emboozi ez'enjawulo ze tuba tukuleetedde okunyumya n'abanene olwaleero lwolwennyini twagala kutunuulira kibiina kya National Resistance Movement n'ensonga ezikirimu n'abanene tugenda okuba nga twogera nabo nkwaniriza nnyonyi ddala nze Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out. Alright, kale program yaffe olwaleero tuli ba mukisa okuba n'abamu kati kubasalawo those who they say press shots, they press the buttons, those who lead the show. Ne Honorable Alex Brandon Kintu, Member Parliament owa Kagoma North, omuvubuka omuto omunabyafuzi ow'essuubi mu Busoga ate era omwogezi wa kabondo k'ekibiina ekirimuizi ekya National Resistance Movement Organization mu Parliament. Brandon Kintu si mupya gye muli era mubadde mumuwulira mu bintu bingi ennaku zino abamu abonjogera mbibaga nti yafuuka puliida wa sitaani nti ekintu ekitamya abantu y'omu ku bakyogerera. Owulira otya ng'abantu baga nti NRM ebatamye naye nga gw'ogivendinga buli wamu TV after TV, radio after radio, conference after conference naye ng'amaloboozi ogawulira nti abantu bagikooye. Okusookera ddala Uganda y'ensi eri mu nkola y'ebibiina by'obufuzi. True. Naye kyendowooza nti bwe twagenda mu referendum mu 206 twali tetwetegeka bulungi. Abamu bamanyi nti ebibiina biteekwa okuba nga bibaako bannannyini byo. Eri abamu abagamba nti nze ekibiina ekyo bwe kitabaamu Muyanga, nze ekyo ekibiina sikijoyininga. Eri omu agamba nti Muyanga waali sivaawo oba sibaawo. Era eriyo ne baradiko, eri omu agamba nti nze Besigye ne baŋŋamba nti tomera ekisenge. Sibuuza lwaki nkitomera butomezi. Kakati National Resistance Movement NRM ekibiina kiruddewo. Kirina structures okuviira ddala ku kyalo paka waggulu awasembayo. Kakati ekibiina ng'ekyo bwe kiba kyenyweza oluusi wabaawo obulumaluma. Ebibiina by'obufuzi abantu bayingira, abantu bafuluma, ebibiina by'obufuzi bipya, ffe tuyingira eby'ebibiina tubaamu ne bye tusuubira. Eryo naffe katugenda mu kalulu omuntu abala n'agamba wano bw'oba toli ku National Unity Platform toyita. Naffe eri mu byatugamba ebusoga tugamba bw'ofuna kaadi y'NRM nga kiwoyire omaze bumale. Kakati abantu bwe batyo oluusi wabaawo emivuyo egikolebwamu eri abayingiramu kannyingiremu wano nnyagemu kyennyagamu. Kakati saa zino tuli mu bululu Simon. Naye eriyo ebibiina Museveni awomba, Museveni paka lasti, Museveni tava ku main. Naye akalulu kanaggwa nga bifaawo. Kakati abantu balaba ebintu ebyo nga bijjira mu kibiina beetamwa. Ne batandika okulaba kino ekintu kirabika ky'abantu banyazi. Emabega awo walingawo abantu bangi abamobilizinga. Twalina omwami Kakoza Mutale ng'atuuka n'akuba n'akuba abantu emiggo. Kakati abo nabo bakyaya abantu ekibiina. Naye era nga bw'ozaala ekibi akiwongerera. Tetumanyi nti byonna biba tebiwedde. Kyova olaba tuvaayo obuzibu bwaliwo mu NRM. Tulina ababaka, tulina abantu bangi bakola ebintu birungi. Naye ng'oluusi tebavaayo mu lujjudde kubyogerako. So bwe nafuna omukisa ne mbasaba obuvunaanyizibwa ne bantuma. Oluusi mba nkola omulimu gwange n'era n'okwongera okulaga nti ekibiina tekinnaba kufa nnyo, si kibi nnyo. Naye bwe muba temufunye information ekikwatako nga tebabannyonnyodde musobola okukifunako bias. Mu ddakiika emu tusomeseeko katono. Omulimu omukulu gwennyini ogwa kokasi y'ekibiina kebe ya DP kebe ya NUP mu Parliament kati katugende ku NRM bayilo muteekwa kukola ki? Na okusookera ddala okukokasinga oba okuŋŋaana okuba awamu kyabuntu. Nze ni musajja mu Kristo mu ekereziya tulina ebibiina Bikira Maria, Yuda Tadeo, bazze kuno Zeverians naye byonna at the end tutunulira kugenda mu ggulu. Kakati mu nkola y'ebibiina by'obufuzi
tulinamu caucuses DP FDC era babamu ne ba whip bebayita bannampala bannampala bayo nampala omukulu ne bayo ne bannampala kati ffe mu NRM buli region tulinamu nampala waayo kakati ne tuba ne nampala omukulu government chief whip kakati ffe ne tumyuka ku mirimu gye vice chairwe nze publicity treasurer ne secretary kakati wansi waffe awo nababa betuyita ba regional whips bannampala ba regions katugeze waffe Busoga Maurice Kibalya yatuwipinga ya whipping abenare boba abasoga bonna ya whipping abenare kakati tuli mu kibiina kakati ku committees nayo tubayo ne ba whips especially committees ngeza accountability committees ne tugamba nti kakati kokasase tunayo honorable Taka Agnes kakati caucuses zino zituyamba okulabika nti one bwe tuba tulina agenda oba business mu parliament tufuna obwawamu osobola okuyimira ku position nga tuleese ekiteeso mu parliament ekyo kyonna kya buntu nti ffe bwabaawo kankuwa ekyokulabirako nti wabaawo ekintu ekinational NRM kyekibiina ekiri mu buyinza kakati tuli under lead of government business otuvunaanyizibwa okuleeta business mu parliament naye ng'onaayagala business yonna very successful oteekwa okumobilizing obumu obwo obukola otya nga mutudde nobagamba nange tuli bamemba tuli kutunula manifesto ya NRM naye kino nakino tekigenze bulungi twandibadde nga tulowooza twandikoze kino kakati ffe naawo mu caucus tuwabula omukulembeze nemugamba ffe tuli ku ground okusinziira ku kino ne bwe kino twandikoze bwe tuti ne bwe tuti nti naye tuli kweteekateeka ogenda mu parliament position ya government ne tukubaganyako ebirowoozo kaka kigenda okujja mu parliament nga ffe eri twamaze okulaba obulungi bwakyo bwe kijja wano tewabaawo buzibu naye tekitegeeza nti ekiba kize kyonna tuteekwa kiwagira bwe tugaana okukkirizaganya eri mu caucus tugamba katwerindewa mu parliament naye nga always kiba kirungi nti mutaking a position ya party so kyekyo ekinusa ekiri mu caucus ezi zonna nti muba ne position emu ne mukkirizaganya ne musobola okuyisaawo naye ebyo byokka ebiyamba abantu. The political analysts Makerere ne wala bagamba nti caucusing essa omutindo gwa parliament nti abantu abandibadde n'ebirowoozo ebirungi ne mukkaanya oluusi ne mutakkaanya publicly mubanyigireeyo mu caucus kubanga kimenya amateeka mbu okutuuka mu parliament noyawukana ku caucus kye yakoze so tulowooza nti over time you are stifling free debate growth in debate quality legislation. What's your view? Okusookera ddala bandibadde beebaza nga ffe mu NRM ababaka baffe tuba opportunity Simon Sabwe tubeeyo tubanga otuli mu house nfuna omukisa nti nkubiriza caucus nga bwonakiyita nti mba MC w'omukolo nvunaanyizibwako okulaba nga nyambako chairman wa caucus government chief whip okulaba nga bwabaawo ensonga yonna nga bagicommunicatinze tuwa ababaka omukisa okugyogerako eno eringa nasale omukisa nga ntunudde mu kamera ndowooza ziri parliament caucus ezaaliwo edda tugenda mu caucus ku ssaawa 5 buli lusooka mu mwezi olwokutaano tugenda ku ssaawa 5 tuvayo ssaawa 12 era bwe wabaawo ensonga tugyogera ne tugimalamu ne tugisensula yonna kimuwa omukisa nti bw'anajja ku floor nga bakireese ajja kuba ne research nti omubaka kimuwa obudde okukitegeera era kino kimprovinze nnyo legislation ngaali bwokebera ku answer yaffe nga kutya kuba ku babaka b'opposition naye kati bwogenda ku answer yaffe public document ojja kulabako ababaka b'NRM nga basubmit so caucus incubation era kyetuleeta nga katugeka nku ekyokulabira kutwalina no issue y'emmwanyi awo yali very controversial ababaka abatakkirizaganya naffe nga tumaze okukola decision mu caucus era bakomawo ne bagaana era ne tubawa respect ne bajja mu parliament ne boga paka twatuuka ate ne tukkirizaganya so si kituufu nti bamama omukisa naye baweebwa omwagaanya okukakasa nti bwe naabeera wali nga ni maaso ga speaker benjogeddwa naasobola obyogera nomudefendi wakajja mu parliament wagenda okujja nga wesimbyewo emirundi ndowooza 3 weegombanga nnyo parliament kyekyakwesimbyewo ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu lyokojje parliament gye weegombanga gye wasanga wano okusookera ddala wabaddewo challenges nyingi nja kuba musajja atalina nsonyi okugamba nti gye nasangawo twalina nga n'abasajja ab'amaanyi
nga bw'obeera mu gallery bwe nali student najjanga mu gallery nga bw'asitukolabanga n'entebe zaffe ezo zisituse nga bw'ayogera wa substance saawa zino paalamenti yaffe tulina chair oba speaker bw'abanga agenda okubiriza paalamenti awaayo time issue of national importance ensonga ez'eggwanga era kati tugiwa saawa namba naye nti ensonga eri national omuntu ayinza osituka n'agamba ssebo njagala minisita ng'ebusonga tugambe waife ekibali kire kyasala national importance kakati n'otulamu n'ogamba naye eno eri national importance inagati fabeteso tebannatusasula tebannatulya compensation tebannaba tukompensatinga alakwena national importance kakati nga wali kyabulamu naye ate ekyo tokinyenya ku paalamenti oluusi tunenya abo abatulonda nze nagwa emirundi 3 kitegeeza nti abantu b'Ekagoma banteekateeka si yenze omutuukirivu ennyo sinaba kujja lindako jje era nze buli lunaku gino emirimu gye nasala egy'obwogezi ndi wano naawe sasayimwe naye ndi kuyigako mba njiga ne wa process ey'okuyiga ekitali mu bantu balala so noba nti paalamenti yaffe eno eriyo n'ebintu oluusi ebikolebwa naawe n'oswala okweyita omubaka naye ekyo tekimala mu maanyi ngamba nti kyonna tekiwedde katwongere tukyuseemu ne challenges twafuna nnyingi nga twajja mu covid maybe tetwafuna enough induction by then nga bannaffe abajjanga twalinga nga bwe tutuula tuba designated ffe waffe mu NRM nga tulonda ababaka nti gwe muyanga ajja kutuula leero enkya tutuula gundi atula so ni interaction n'okulabira ku basiniya obudde bwali butono naye nga kyensuubira nti kati bwe tuli mu free space tulina new leadership baspeaker bapya the biggest population bavubuka tusuubira nti bwe tufuna omukisa ekitundutundu kya paalamenti nekikomawo mu 12 paalamenti mwene experience gye tuyize wano ndowooza ejja kubaako beta right paalamenti kokasiyamu ya NRM abantu bagirabanga ekiddukiro ky'aboonoonyi nyumba ya sitaani bwewabawo ekintu abantu kye batayagala kati ng'abantu bwe batayagala nsonga z'abasivilian kozesebwa mu kooti y'amagye bwe zijja bwe zityo nga badduka mangu mu kokasi kubanga mulina numbers nga mukifumba buli kintu kyonna abantu kye batebayagala mwe mwafuuka ennyumba ya sitaani amaloboozi g'abantu mwe tegabatuukako kiki ekibaziba amatu nga mutuuse mu kokasi ne mulowooza ku byammwe ne mutaluwulira abantu bye bagamba okusookera ddala bw'oba omubaka wa paalamenti okiikirira abantu kati eriyo ensonga ezimu sa Simon nga sipiika takwadde lukusa genda weebuuzeeko abantu nga tolina nawe otandikira ng'okutambula genda nti oli kuba nkiko okubuuza however omubaka wa paalamenti alina eddembe buli wagenda mu constituency kubanga nezo ssente bazitusasula ezogenda obuuzeeko abantu bo bawulirize si genda gwe bagamba by'oyagala naye otuula awo nze mu biseera byange eby'eddembe manyi n'ogendako mu malwa nenywa n'entula ne bagamba nze kunyumyako nammwe oba tonakutandika ne batandika okukuwa gwe kino nekino negamba bakama bange mwebale muntumye kanzireyo Kampala mbituuse kakati bwe tugenda mu caucus tuwaayo ebaayo n'okuyomba nti oluusi bayinza okutugamba ekintu nga kwera etteeka lyogambye twalonda twadibetinga ne tubuuza ne Anthony General ssaabalozi za gavumenti naye bino wabiraba nga babikola bwe bitu waliwa gwe wabula gavumenti ku by'amateeka so ne tubagamba nobagamba nti leero tuli kukola kino naye naffe kiyinza otukwata so twateekawo spirited fight nnyo mu bintu bingi n'okusookera ddala omukulu bwe yali ayagala peneti aweebwe emmwanyi ng'ebiseera byetyakyulula kololo eriyo MP ng'ate lawyer yagamba nti we will fight legally ne physical bweba mwagala tulwane ekyo ne tukireka so tetuli nti batutikka buti singa emmotoka gyotisa ebintu ntitwala tudibetinga naye olwokubanga tumala ne tukkirizaganya Simon oluusi byokkiriziganyako biyinza obutasanyusa bantu kakati ekyo tesobola kusanyusa bonna kakati abo abatono bamu babiri basatu ne batandika okkiyengeesa bali babatute kakati ensonga y'etteeka y'amagye ffe twagoberera kooti kyeyatugamba yagamba bwe munaaba mwagala kooti eyo ebaawo mujja kukola nga muti ne bwe muti era ssebo tukyali mu process era ebyokukola yabawa bingi era bwe yatuwa tetunaba nakupapa yes yabawa bingi mupapa because yabagamba nti ne puliida anaabeerangamu nga ba judges ba prosecutor must be trained to level of judges because they are going to deliver judicial service, they are going to deliver justice.
si kulonda bulunzi nti oyo Lieutenant Colonel n'oli, because being a Lieutenant Colonel is no guarantee that you understand it. That is very naye tulaba mu papa tetunaba ku papa kubanga ne kooti teriiwo kimanyi nti tewali be batwalayo bonna babajjayo. This is a public law. Ndi very lucky nti ntula kakiiko aka Defence ne Internal Affairs Committee ebbaga eryo gye lijja tugenda kubayitamu abanamawulire ba giants in law, the Law Society, the Judicial Reform Committee, bonna bali religious leaders nga bwe tubadde tukola wano kuteeka eri obufumbo nti abasumba abasamize bonna babadde bajja mu kakiiko, so bonna bajja kujja ebyo byonna tugenda biteeka mu nkola. Naye kyeki kye nagambye nti ffe bwe twagenda Entebbe abantu bakonkuludinga bagenze babawadde ssente bali kutwala ba civilian mu kooti y'amagye. Ekyo kikafuuwe tumanyi tulina kooti nnungi wano nga High Divisional Crime Jamiru mukulu tebamutwala mu kooti y'amagye naye lwakubanga waliwo era kati kitwebuuza nti oyo tebamutwala ku misango egimanyiddwa naye ate Besigye ne bamutwala. Mwe bwe mubeereeyo obwongo tebubalansinga buza naye kino nakino bitegeerekeka. Ekintu kya Dr. Kizza Besigye twakyogerako naano mu Parliament era ali ku answered ya Parliament nga tuli kuteeka resistance Katonda n'ayamba ndowooza ne leero azze mu kooti bwe mba nabye bulungi ne bamuzza mu kooti y'abantu bulijjo. Ebyo ebyaliwo Supreme Court yatuyamba newa ruling ne respectinga naye kituyambe nti okuyigiramu ebintu ebirala nti twaliyo n'abaana ng'oggyeko ne Kano oyinza ogamba ko yaliko omujasi naye waliwo abaana abali just ba political prisoners. Omwana ayimidde n'agamba NUP ne bamukwata ne bamutwala. So twagamba nti ebyo byonna biteekwa okwetegeeza era twakwestioninga Anthony General nti nga tuli kwogera kakwate kali kooti keyeekoonako akaba civilian tuteekwa okwegendeeza bwe kiba tekiri necessary twempalinge zino kooti zaffe eza bulijjo abantu baffe babeere tried. 10 kubanga ekiriwo kyonna nti mwalidde 10 nga baga nti 10 ky'emiliyoni kye mwalidde ekisooka kubeebaza okulemesa coffee bill okugiyisa mu ngeri president gye yayagala so si abantu gye baayagala era ensimbi ezo zennyini kweyozayozaako musobole okuyisaamu kyonna gavumenti kyenaayagala ku tteeka ly'okozesa ba civilian mu kooti z'amagye ebintu bikasoboka wali omukate wabula muliro. Joel Ssenyonyi leader opposition yatugambye nti temukyayina kye muyisa ku lw'abantu nga temuguze. You legislate for profit not for people. You as a young person akyali mu parliament emyaka emingi. Okusookera ddala kyannaku nnyo leader of opposition aba commissioner era atuula commission ya parliament. Kakati bino byonna byolaba wano bivunaanyizibwako ba Joel Ssenyonyi n'abalala. Emisaala gyaffe, ensimbi, ebyokulya byonna ekiwano ku parliament era bw'osanga ku parliament nga wakyafu awo ku madaala tonenya mubaka nenya commission Joel gyagira ki gyatuula. Kakati Joel bw'aba agamba nti batuwadde ssente naffe tumwagala unfortunately ali bweru twagala akomewo atubuulye ssebo commissioner mwatusasudde yeze ssente z'ogamba anti yagambye ziri mu nkubo za parliament wano azitulage office ziri wa Hamson Obuwa akulira kokasiyo yazisaba president. Kakati nze bwe batugamba kokasiyo yazisaba president zabadde delivered ndi executive era nkola ne Hamson Obuwa akiwali mwe mulina ssente mwe muzigala era obaddeyo ku level yaffe y'office towunyizaawo kunadde ssente empya osanzeewo nga level eri kama abantu bakola ebyo naye tonafuna ssente ate ndi mu kisiibo saagala kufikka ggulu lwa kulimba saagala kufikka ggulu lwa kulimba ate nali nsoma Busaaseredoti ekyo kimanyi bulungi bwakulemera kye tulibiddemu ebyo naye nga namwe mukimanyi ennaku zino eriyo eŋŋombo gye bataddewo ey'eggaali kuzimba eggaali okubayisaamu eggaali bali tuyisaamu eggaali so juzi twali twakamala okulaunchinga road map yaffe ya NRM twetegeka ffe NRM tulina structures zaffe kuva wansi ate twagala kureclaiming ebitundu byaffe nga Buganda Busoga twagala kubeera wamu tulabike nga tureclaiming victory ne batyamu ne bagamba nejjukira 10 ekyo likyogera kati naye bakituliisa dda batugamba dda nti twakiranga ne mu bisala bya coffee bill bakyogerako ekikumi kyayise mukulu yakibasuubiza bimala okuyita alikibasasula kakati ebyo byonna ne biba tewaliwo ttula esente zaffe zonna zetufuna ano
ziba mu budget ate ziba mu commission gyo gyatulako Ssenyonyi. Olowooza bivaawa. So kati people can't just anti nkugambye nti abantu bali kuzimba eggaali ez'enjawulo. Omukulu yagamba nti tugende mu protest vote tuweddemu essuubi tuzimbe eggaali kakati neyo ggaali nti bwe tugenda nze bwe nvaana enkya ne ngenda e Kagoma batandika okungoba wuuyo yayibye 10 jajaja baagala kutuvunza naye ffe abantu baffe balaba gye bali naye ffe kye twagambye abo baasayinize commitment commitment yabadde nti saalidde sizirabangako era saazikutteko naye basajja and we have not received. Kakati abasajja bano bali compelled mu bibiina abamu balinda kaadi nzeri gwe nabadde naye twabadde naye nga tuli kushiragamba leka nziruke nteekeko omukono abasajja bandi bubi bali mu bugube so babitaddeko naye nga naye naffe bye tuteerako emikono tetubimanyi. That's very true. So, because the statement was, we have not received and we commit not to receive. That was speculative. Naimbo za parliament want such speculative talk, which is dangerous to the image and the parliament. Such less to the public in that magnitude. Who is not doing his work? Obuzibu n'obulala nti abantu abamu bakola emirimu ne batamanya wo bakoma. Tulina no communication department. Era communication department yokulira mwami Kristo bwe yavaayo ne speaker juzi yabadde ku answered n'agamba muleme kutiitinga image ya parliament naye tulina wano obukiiko obw'empisa era twasabye parliament abakulu abo batuwekebe mu kakiiko batuwe bwino era bwe banaaleeta nti twalaba ono afuna ssente obuwa yabadde azigaba wano tugende mu court. Anti uli mwazeegana Kagabo n'azireeta. But the president, you know in court precedent is very important. Yeah. Mwazeegana Kagabo n'azikomyawo. Anti kakati wabeewo azikomyawo na zino tukitaking on. N'ekirala tu-interesting office ya IGG. This is ekirungi Joel ya blowinze. Tulina Whistleblowers Act. Kakati ya blowinze bakola investigations wano tulinawo cameras waliwo abasirikale naffe bamemba ba parliament tulina ba drivers baffe. Bababuuze nti gwe munnange wange bamuyita Robert nti mukamaawo wamulabako n'ekikumi ye bwe mwajja mwagenda kubanga ezo si ssente ntono nti ojja zijja tezagenda ku akawunti yaffe though Simon mu parliament wano waliwo essente eziweebwa ababaka bwe baali bagenda okukyusa emyaka baabawa emiliyoni 29 buli omu baziteeka ku akawunti bagende banoonyereze abamu ku opposition by then honorable Semuju yali whip n'ayita press conference n'agamba nze 29 zizino mwenna muzijjeyo bonna ababaka ne bazijjayo ku akawunti ne bakuba press conference ne baziteekaawo ne bagamba tuli kuddayo zizaayo mu treasury naye research has nti abamu bwe bava ku press conference bakubanga mu bbuutu nga bavuga mmotoka kudda mu constituencies zaabwe. So, and we never follow to make sure everybody returned. Era omu kwabo ye yalimba nti yazizaayo byamuleetera ku n'ebizibu paka mu kooti nga bali abazizza bagambe muleete receipt. So kati parliament ebadde jja ebeerabeera n'ebintuntu ebyo ebimu biyinza okuba ebituufu naye ebimu biba speculation. Kakati buno bulimba kubanga singa 10 kyabaddeyo nammwe anandibawaddeko. Ate twategedde tutya bagenzadde nga za kukuta omwana yakubyakolenga okukuta bukukusa oyingizayo omutwe gumubuoti nojjayo notwala ekisawo. Whichever way it is, the problem I think is not with the public, the problem is with you. Institution because parliament. If it is speculation and the leader of opposition comes to say we are no longer legislating for the people but for profit, nga kivamu omu ku bakulembeze ba parliament, you cannot blame the public, you cannot blame journalists. The problem starts with you. Actually abakulembeze ngaabo kye tuli kuba interesting nti bw'olabanga institution gy'okolamu tefittinga with your decorum then resign. Decline. That would be the challenge. Obeereko okunga omuntu ow'amaanyi osigale ng'oli musajja owa waggulu nti nalekulira. Because omusiraamu oduteriyo nti nasanze ku high table nga kuliko emmere yonna naye nga kuliko ne pork ne Syria. Nenvaawo. That's what we expect. Era ekyo kyaba bakola naye bano balikola yeegaali balikola political capital okuzzaako emabega twakkirizaganya n'abaami abo mu parliament nti gavumenti esaasanyayo ensente z'omuli omusolo tulina ebitongole 68 tubizzeeyo mu ministry ne tukkirizaganya tukiisa ne beemukolamu ebi nitayu na mmwanyi
olwokubanga bali bamanyi nti bava mu Buganda abalima emmwanyi emwanyi Museveni agituta NRM baguze emmwanyi kati ekikiribo kyaggwa empewo nekka wansi ne banoonyayo ekirala era ebyemmwanyi tebaddangayo kubyogerako kati ne batandika okwezinga ku byamagye nebbago omubaka wa paalamenti amanyi nti ekkerere ntekwa jjukubira wali nga tutudde mu Hall House tuli kusoma nnyingo ku nnyingo n'ogenda ku TV n'olimba abantu bakyusizza etteeka entebe tetula paalamenti etuula wala so balina ebyo era kyetubayita nti baba balaba nga tebaagala kuba association mu kifo ky'okwonoona institution balekulire tubatenda obuzira tulibawa emidaali gaali n'okujereeta ejjidde mu kiseera ng'ekibiina kye kya NRM kifulumiza roadmap right naye abenjogera mbi bagamba nti kifuuse ganyegenya nga mmotoka nkadde olaba NRM muyimiridde muti olwaleero okusookera ddala ffe ng'ababaka ba NRM ekibiina twafulumya roadmap ekyenjawulo we tuyimiridde nga sigenda kuzzayo mubiri ntugenda kulonda obukiiko twatandise obululu era essaawa zino tuli kuteekateeka kulonda structures naye ekyenjawulo mu roadmap yaffe eno nti twagala okukendeeza okudiibuda ensimbi mu bacandidates candidate Lutaaya abeera eri n'ebyuma Brandon abeera eri ali kunoonya obululu eri tugenda kukola kye bayita it has actually become a financial competition Brandon yalinamu 6 n'amuvuganya alinamu 5 olanga nti 5 ebinaggwerawo wakiri era n'abayina it's a money game kaakati twagala okukikyusaamu ekyo nti ekibiina kyaffe kigenda kuvunaanyizibwako okutegeka enkuŋŋaana z'abacandidates tugenda kuba ne timetable ekagoma tuli 10 twagala kaadi NRM 10 ffenna ndikuwa example bwe tunaaba ffenne 10 tubeere awo pati etaddewo ebidongo eyisa abantu kijjako nakiri ekyokuguliragulira abantu nti abantu webayise batandise okukusaba ebisoga bagamba baba otulese otya kaakati kino temugenda kubagula nga mubatikka kaakati kino ababe kulwala abasaakaanya ennyo kaakati ebyo nabyo we have tried this before byaliwooko mulimuko some advantage ne disadvantage era nja kukkiriza nawe ojja kugamba ekyo nti oli taatuuke wali abantu bamuyanga basosonya aba Brandon embooko zaake number 2 wabaawo nnyo okulwana I attended when I was a young man and a young reporter rale ya Migereko Daudi Mpabulungi ne Faith Monda ekitegedde Migereko lamala okwogera nga Faith Monda tebamwagala ne bemobilizing tuwokawe batuuka mu kkubo ne balwana ekyajjisaawo ebintu tekatudde ku buli omu okunoonya akalulu was that kind of conflict there were war people were fighting they were beating each other so as you bring kyemwagala you need to look at such challenges ekyo kyo kituufu it's a process twagambye tukiteeka mu roadmap tujja kigezaako naffe tumanyi at the back naye tekigaana kuleeta proposals abakigula nti fe ba political actors bwe tukuma ku bawagizi baffe bano tubagamba waaye bino si byakufaana kuwona tutta munno muwe bantu eddembe basobole okwogera bakubuulira ensonga eri okuwaayiriza nze nsuubira kati kino ekibuuzo eky'ekikumi bajja kukimbuuza oli awanika omukono agambe mwayiba 10 ate nziremu kunnyonnyolako bw'obaawo awo either kiddemu awo oba kikuleme naye banagamba muyanga yabadde eri n'akwogera kati odduka oddeeyo kijja kutwala obudde n'ekintu ekirala nti kitwagala tuzze obumu pate twagala pate nti gwe baba kuba akalulu mu NRM towaganyira nti banzibye omuntu ku kyalo kyo kubeereko abantu 200 otuwe declaration form kuliko abululu 8 eyo polling station tujja gisazaamu tuddeyo abantu you think you can manage that Brandon anti tuwewadde time you think your commission can manage that twajongeddeko there 7 can you survive without those millions babadde nga 3 kati bali 7 era tuwewadde obudde nti okulonda kwaffe kukome mu July tufune space up to September abeemulugunyiza bebagambye babbe polling station bagibba abantu bebali mugende muddemu musimbe line so twewadde obudde nga twagala tubuildinge n'ekibiina ne trust n'obumu n'okutambulira awamu kisoboka you being a young man kibiina kyo okufunayo candidate omulala this time atali Yoweri Museveni NRM bwe twali tuwa omukulu flag mu 2021
unlike ffe zaffe eba myaka 5 naye twalayira ne tuwandika resolution nti flag bearer waffe 2021 and beyond 2021 and beyond kakati akyali flag bearer yaffe. Are you listening to yourself, my brother? Resolution ezaakolebwa eyasooka yali Kyobe ne baleeta mu caucus ekyankwanzi ne tugamba gwe candidate waffe 2021 and beyond. Naye ekyo tekiremerera muntu kuvaayo nekyo kyonga nti tusobola kuleeta nze tewali yandeeta najja naye kyewandingambye nti waliwo omwaganya omuntu yenna omuvubuka okwesimbawo mu pate yaffe kyenerabidde okugamba ndowooza tujja kutuukayo wali wagambye ku politics wa Busoga nti twaguddewo ebifo biri open abantu baspiringe gweoba osobola nti oyagala kubeera chairman wa SEC chairman wa National NRM ekirimu President Museveni jangu weesimbewo tukubeko akalulu. We are now conflicting. Tunaaba bwe Muganda aga nti obuzaabuza nga n'abagira bw'ati obanga kiri ekyobwa president nga 2021 and beyond oyo flag bearer si bwa chairman byawukana ate twalinako n'endowooza egamba nti ffe bamemba parliament tuleke leadership ya party kubanga jjukira ababaka ayagala be chairman wa district NRM mba protecting ekaadi ye naye bwe bamala omulonda ne tujjana e Kampala tajja kuba na budde bwa pati ekibiina kidobonkane ekirenga temaha so kakati oli flag bearer gwe twamuwa beyond tekitegeeza abaaliwo abamwendosinga tekitegeeza nti twalonda naye akyalo bw'anaabulawo ajja okumwesimbako ajja kuba beyond bw'abaawo anaamwesimbako siti tujja kujja mu kalulu kubanga road map yafulumye yaba flag bearers kuva wansi paka ku last office. Do you still believe in Mr. Museveni for your future? I am asking, well, I'm saying you because you are just 30 something years. If you're going to live in parliament as others or Tafire and others, you have more years to spend here. So whatever you do today determines how long and how best you'll be evaluated after. You are still young. It's okay. But you are still young and progressive. Do you still have faith that Mr. Museveni can take us anywhere? We are looking at transition. The conversation is there in the corridors. I still believe that will lead us up that transitional time when it comes, which I don't think eri wala nnyo. Naye for continuity, ng'oggyeko abantu bagamba nti Edison omukulu awaddugala we walaba ekyeyo ekikadde ekimanye ensonda zonna. President Museveni offers one. Yabadde the longest serving leader wano mu Uganda in a stable country. Yabadde longest oba nkiteeke ntya yasinze okulwawo mu nsi entebenkevu kubanga balijjukira bonna baaliwo ne babajjako kitegeeza ki nti sustainability y'okukuuma eddembe ebyokwerinda akutta omumuli. So ezo factors ezokka ndi asobola okukuuma ebyo ng'oggyeko bino ebirala ebiri basic ebimu their rights that tuli mandated ozifuna naye omuntu akuuma stability ffe mwe twetaayayiza sirema kubutamukkiririzaamu. Lwaki twogera ku stability yokka netayogera ku growing corruption, military brutality gyolaba juze Kawempe? Don't those things also matter? Biri very unregrettable, very regrettable nti ekyali e Kawempe kiri ugly tewali asobola na kukiwagira. Bw'otunuulira institutions kyezikolamu emirimu nti abamu abali mu institutions wano baalemererwa okukosa obuvunaanyizibwa bwabwe ne ba-inclined to individual. Eriyo abaliwo okukozesa nga baagala kusanyusa president ne beerabira obuvunaanyizibwa obw'abantu. Kakati bwe kituuka awo kivumya oli. Ate n'ekirala nti president constitution yaffe twetaaga okukolamu ennongoosereza. Buli kyakola kyonna ekisinga obuyinza buweebwa mu constitution. Gye babaga tubadde tukolanga amendments nyingi naye simanyi lwaki tetukyusaawo. Kakati ekyo bwe kibaawo nti abamu bwe bakola ebintu nga ate biri derived ye aba-appointinga blame edda ku ye. Kyova olaba abo bakuba abantu lumu yabagamba nti mmwe
omukuba abantu mugenda kuba accountable byomugambanga nti abaavu nze abaavu mbagambe kati babakwate bwe twali mu kokasi eyasembayo twayogera ku bintu ebi twayogera ku kintu kyekawempe n'ekyamagye Southern Sudan ekintu kyekawempe twakyogerako more than 3 hours nga chairman wange aligamba mwakoze bubi ebyo temubikolanga Uganda eyo twavaayo with strongest n'agamba n'ogamba yalagidde ebitongole ebikwafunanizibwako abantu abavunani naffe mu committee gyentulamu ya defense ne internal affairs ne tugamba minister internal affairs ajje atubuulire ki ekyabaddewo so ali very concerned era kyemmanyi nti zino mistakes ezimu ezibaddewo tugenda kuba tuziyigiramu okulabika nga twongera okutereeza nga tumaliza ku pate ya NRM nga tugenda 2026 okusoomozebwa ennyo NRM yokweyina who is your biggest threat as a party? I don't think party erina threat but tulina challenge as a party the generation eriko kati eyo babayita batya bajenzes yes nti challenge y'amaanyi kubanga one kakati bebajjumbira mu byobululu population yenene bebakola decision nti abantu abakulu basuddeyo gwa nagamba omuvubuka bw'aboggolamu ng'oli omukulu adduka agamba ebyo kambirekere kakati bajenzes bano bali kutekinga leadership without proper orientation so ekyo challenge tuligitunuulira one kubanga naffe tetubawadde tulinamu abantu abalowooza nti babaddewo era bwe balibeera batandika okujja omwana azaaliddwa mu 202 oba mu 97 tojja mubuulira bya Luweero tabimanyi teyabiraba tayagala kumanya ensi Kampala azaaliddwa agiraba kakati challenge era ekyo ndowooza nyinza okkirizagana naawe kizibu kubanga population eyo gizo giwumbawumba nti tulekere babuulira biri twagira bwe tuti yakuzaala ba Kampala Road tojja mubuulira nti awo twali Luweero ye aligenda mu supermarket ne taata we n'agula ebyawaka n'alya ali kulya toasted bread tojja mugamba twali omugoye Busoga ebyo tabimanyi naye nga tezino pati endala nga kati eno eriwo National Unity Platform bamanyi olulimi abaana lwe baagala tujja mukuba style tumuje batupromising ano commissioner nga boogera oyo tujja mukuba era bamaliza bagize eki bamukubye mu ngeri yaabwe so eyo challenge era tuleka ogyetegeeza nti tuleka okuzza okuwininga generation eyo ekibiina kyaffe kibeere nga kisobola okusigalawo kireme kukkirira nga Kanu bwe yali n'ebibiina ebirala naye kibeere ekyamaanyi nga ZANU-PF CCM kino kiri South Africa eyo okusoomozebwa tukyakulina. Yanza Honorable Brandon Kintu, Member of Parliament wa Kagoma North, omwogezi w'akakiiko wa Kabondo ka NRM Parliament ate era omuvubuka omuto. Emboozi yaffe ku NRM bwetyo bwe tugimaliriza. Nze Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out.